Okay, mukulikeyo nnyo abalungi abatulaba ab'ekomite ku ABS TV akayimba mukarabye kabaita okwifuuza. Abantu abasinga batera nnyo okumbuuza naye akayimba ko kategeeza ki? Akayimba ko kategeeza nti buli omu yeegomba. Omukyala obeera ne bbaawo n'obeera naye n'omubiita n'okola ki? Naye ate ye bwadde bwera ate n'atandika okulaba abawala abalungi. Bwakomawo ewaka yakomawo nga ye tayagala kumanya ng'akuba omugongo munnange ne bw'omugamba munnange nange nyina feeling naye nga kugamba ye tayagala kumanya kati akayimba ako nakayimbira ddala mu abasajja mugenda ne mulaba abakyala ne mulowooza nti bo tebalina feeling nolowooza nti omukyala ye tasobola kulaba omulenzi omulungi n'amwegoma nagamba wayi nange nyina omubiri kati yeyo message ng'akomekera ng'egamba nti bw'oba muno omukwatidde mu nsobi kwa naawe ng'okimanyi naawe okikola musonyiwe kubanga ebiseera ebisinga kiva ku ggwe. Akayimba ako Revival Band mwena mbatumiraga ekyo oluyimba kye lutegeeza ndowooza tebaddamu kumbuuza. Okay, eno ye programu obusosoze mbadde nga mbanyonyola akayimba ako akanke nayimba. Olunaku olwaleero ngenda kuleeta abamu ababiri omu Muganda omulala Musoga. Tulabe obusosoze obuli wakati mawanga ago wakati wa Musoga n'Omuganda. Tuzenga tubalaga side ze Rwanda Burundi era twagendako ne mubayima ne batugamba bati basobola kufumbiza abaana baabwe abiru. Naye nga nabwe nabagamba nti program eno egenda kubanga tukwata mawanga ag'enjawulo. Tugendagendako ne Kenya, tugendeko South Africa, tugendeko musizi abazungu. Tulabe engeri ki abantu gye bazenga basosolako bane. Era akaseera kano tugenda kuleeta abamu abo babiri era nga nabo batubuulira bakiraba batyo bakiri kitya ku side yaabwe ngabo Omusoga n'Omuganda. Ngambagamba mwekumire ku ABS TV tokyusa remote yo beera ku lutiimi. Okay, mukikeera ndooza mubirabye tubayisizaako nga bwe mulaba ebintu ebyali e Rwanda nga basosola abaana mu ssomero nga bageza kulaga abaana mu ssomero nti balina okweyawulamu nga bwe tuzenga tubalaga ebintu ebyali mu ggwanga ery'e Rwanda nga bantu beesusula bokka ate nga boogera lulimi lwe lumu. Mubirabye nga omuntu ayingira mu ssomero n'agamba nti Abahutu badde wali Abatuusi badde wali ekintu ekyaleeta obuzibu. Nga siruddeeyo abalungi abatulaba wano ku ABS TV ye programu yammwe obusosoze ndoza abami balaba era bagenda kutweyanjira gye muli era abatula amanya gaabwe tugende maaso ne programu yaffe obusosoze era nga tuli ku mulamwa gwaffe okugamba nti lwaki abantu beesosola kiva ku kyokubanga twesosola era nga twaga kivumulira nti ekintu ky'obusosoze tulabe tekigwawo tekidda mu bantu. Ngenda kutandika n'omwami ono atubulira amanya ge era nga nejavide bakuyitaniseko. Amanya gange mwena abali abatulaba bampita Waiswa Alex. Waiswa Alex. Oli Muganda oli Musoga mwene. Oli Musoga mwene. Okay, atelegese. Mbalamusiza mwena abali ku ABS television. Nsinzidde Budona Kasozi. Amanya gange Mulangira Mutebi. Musajja Muganda. Okay, abatulaba sebo tuli ku programu yaffe obusosoze tuzenga tulaba abantu bangi nga beesosola batuzenga tulira n'ebintu ebyenjawulo naddala kati tuli mu Uganda sawa zino nga wakati w'Abasoga n'Abaganda nga egema wangu osanga abeesosola ng'osanga ng'onagamba Abasoga bali bwe bati Abasoga ensonga engenda kutandikira ku mwami ono omusajja wa Kabaka ali wano atubulire ensonga ey'obusosoze kyava ku kyoba kijja kityo kubanga gwanga ly'Abasoga mutera nnyo disosola kiva ku ki? Ebiseera ebisinga Abasoga bo twawukana mu bintu bingi kubanga nze ndi musajja Muganda ennono za Buganda n'eza Busoga zaawukana. Kigamba tetusobola kukwatagana era senga okera ku makina oteeka mu kuti yemu tusobola okugiyuza kubanga tetusobola kukwatagana mu bintu bingi eneeyisa mu nnono kwegamba bintu bingi ebituleetera okubanga twawukana. Kati kiva ku kyokubanga mwewanga mwawukana kati tuweeyo nga kino na kino. Ekisooka mu byonna ebbanga lyemaze nga ndaba Abasoga balwawo okutegeera ebiseera ebisinga nti ojja n'obeera ne mukwano gwo nga Musoga Omuganda bw'aba ategedde olwaleero Omusoga kimwetagisa ennaku 3 okutegeera kiki kyogezako kola ki
kyogezako okubanga omutegeeza nti omusoga bintu bingi nnyo ebigezaako okubanga sisobola na kumusemberera nga olwokuba tolaba nti ye musiru muzimu oyo gamba embeera ze zanjawulo kati nga tugeze nti tosa kulaba omuwala omulungi nga musoga kasita abeera nga musoga toyagala kumanya saagala kubanga bwoba ogudde mu laavu nnyo bagamba nti laavu tesosola nze nganze omuganda ekyo kibanga ekizibu gyendi okufuna omukyala nga musoga siyinza na kumwesembereza kati muwalawo bwafuna omusoga kizibu nnyo lwa nsonga nti omwana mukuze era mubuulira ekitegeeza mukuze nga mugamba n'abaana nti eggwanga ly'abasoga kubanga ndooza mulaba obusosoza tetusobola kukwatagana kati muwalawo bwajja nze ndi muwalawo nze namugamba taata omanyi nze nafunye olwenzi olulungi bananga oli mulungi musifu n'ojja lombuuza tiwagwanga kine kugamba musoga bw'abanga ngambye nti musoga era mubuulirirawo nti baba tanabagenda wala naye totawaana kumuleeta mu lujja lwange kubanga sijja kubaaniriza okubanga musoga toza mulaba ekintu ky'obusosoze abanongi abatulawo tuliko saawa zino kati ssebo kiki kyebaogera ku basoga ekibaleetera ekyo kubanga temwagala abasoga bantu naye ebiseera ebisinga nti bo bennyini nabo tetusobola kukwatagana nabo kati kiva mbulira nti munanga musoga kusinza ku kino kino kyebakola nze ne jjajja wange ne kitange kuva butonga ajja akimbuulira nti abasoga si bantu balungi mu mbeera zaabwe kwegamba kugamba bwaba musoga ekyo kiba kiganye kati bamuteranya ogamba lwaki mugamba mbu abasoga bategeera ku myaka emi kyekiri kye nakugambe mu ntandikwa nti abagamba nti abasoga bategeerera ku myaka 45 tekyovagabo bo abantu tuzze tubalaba muganda mwawufu nga tonagenda wala kyava ki kubanga mugamba nti tebategeera oyinza okumpa ensonga emu nogamba nti olaba omusoga asooka kuva eri nakola ekintu bwekiti kati njagala kite otugambe lwaki mukyogera omusoga ensonga eyo nze nganze mulangira weeva omusoga ayina enkwe kyekibala kyokubanga mugamba bategera myaka 45 tekigamba tateesekeka naye ye muntu eyekyusakyusa muteesa kino olwaleero ogenda okuyitawo eddakiika ng'akyusiza anti bababe abaganye tebeesigika kagenda ku musoga katono tujja kubawo nawe gyoli sebo ndowooza udde ensonga z'omwami ono omulangira ono ganda piwa omulangira ono muwulidde nti abasoga mutegeera myaka 45 temutegeera ekintu ekyo kyogerako kino ekintu bakigema bubi tibakitegeera kubanga nze wodda noleetera omusoga n'omuganda foshiwa omusoga ali wala ino kubanga ife abasoga niwe kuba kutegeera tusinga abaganda omuganda yalina ekintu ekyo kirala kyonka yakidde nti weyayega oluganda bwali nti muganda yamalayo ezira musoga gwoleeta wano mu buganda n'omwegeresa luganda aye kati ababo bonna abeziraidi lusoga ezira lulimi lundi lwaidi okutaka olulimi olwo lulala lusoga kati wowe okuba oti nze kitegeera ate nze ategeere olulimi luno nirule naye bo tebategeera niminda ezira baidi olulimi olwo oluganda tewali lulimi zaaze ezira lulimi lundi lwe baidi ate ng'olusoga n'oluganda ife enkuko byewoba oviire waife noidda wano mu buganda ezira musoga gwoyegeresa luganda ezira era oyo waaba aliyo aba tiyakulira busoga aba alimpi so nti nze omuntu akoba ati ife titutegeera simanyi tutegeera ku myaka gino ekyo kyosuubira bakigema bugeme nga akitontome aye nga kyeboogera tibakitegeera kubanga omusoga n'omuganda nze ndawulo nkibona nga foshiwa ntono ino ate ife tutegeera n'okubasinga kubanga nze nkukobye omuganda omutoola wano wamutwala busoga waidha wayogera ekigambo
yakoba ati muna soko nziremu awo agambye ki ayizira musoga gujja kuleeta omukobe ate gwe bw'ojja mu Buganda bw'oba oli mu Buganda ne boogera Oluganda tojja kudda ku muganda omugambe munaye mvunulira wano ekyo bategeeza naye bo ye wayibanga aze waffe wali eri munaye soko nkubira ekyabaire ategeeza ki kati kuuza niye ani abasinga otegeera so bino bintu ebindi tulobe kuidda kuleeta bintu byewata obute mu mutwe n'ogemya abaganda nze bamanyi abaganda tewali badde ba mukwano naye abaganda obuzibu balina bo bamanyi nti bo baamalayo nti bo bagezi bo bamanyi ate nga tebamanyi bamanyi nti ffe tuli basiru bo be basiru bagamba ffe tuline tuzirankwe abasoga alina nkwe omuganda nina mbandala mu kukola enkwe omuganda n'omuntu goyinza okwidda wa mukobera oti muno okidi nti ndina akaploti kange wali embaire ndikwenda akatunda ayembe ndikwenda esente diti ti akato likwenda esente diti nti ekani ali ku katunda nti agundi nabali katunda yabaire ankobye enfuna agira iwo ojo okwetoloola oti ng'ate akubise inuma ojo okwira inuma oti nti agundi ole yandeeteera omuntu ate nga iwe niwo n'abaleetaga muli babiri kati mbega nti omuntu alina enkwe ng'oyo mba timutegeera so nti ife kyenenda okutoolawo nti balebe kutegera nti omusoga tategera omusoga amagezi gaalina omuganda agazina ekyo nga kiri ku likodi nze nenda omuganda iddi wano eyekakasa nti ye muganda nti ye mugezi nti alina kino nze andeetere wankobe nti wano nkusinga kino olw'okubanga oli musoga wano nkusinga kino okubanga ndi musoga tujje ku likodi bategeere kugamba alete chikakasa ti ya akusinga wano asinga wano njokuba oli musoga kati musoga ansinga wano oba mutuli mu myaka mirala ejo oba ngansinga ku tuje ku record ntize munandi ne myaka 3 ya ine myaka katukobe nti ya alina ana ayenze ndi wa 3 ye ategera okusinga nze kubanga nze ndi muto ayenge emyaka nkali gitusa kizira yekyo so nti ife waneno ze kyenino okukoba baganda bifu bana abaganda ife abasoga kiri kuli kodi tuli bantu abesimbu kubanga nifa abantu abaziranko abaganda bali n'enkwe ekyo nekintu ekikasize nakubayiza kato sako kwagala mukazi muganda nze omukazi omuganda muzira kutabu n'okumwenda lwakuba nti bo balina that element nti bakidi nti ffe tuli basiru baidha yakutwalira awatyo aye nga nze nzira tabu nakufuna mukazi muganda asolonga zinga mubwine yansanusa aye bonti olwisi ye wobanga omubwine n'omusima oba olwisi nakusima nakubira ko lenti munandi n'omusoga olenga amukuba iwe byabasoga tobaidi abo bana nejo bana netano so nti ekyo kizira tabu nakukoba mbuzi abaganda ategera ki ati kati oli ekyo kikyaliwo ku likodi kubanga bakoba nti fembu kodi 45 bona kyaliwo wano ole yabakoba ati omuganda omutuufu ati guba mulambo guba mulambo kale kati ekyo bulungi bwakisi nena yakitegera nti omuganda ategeera alina mwakati kyali akyogera ekyo ekintu ategeera ekintu ekyo byali myaka gya inyuma eyo nsubira waliwo ebiseera ebyo nga ole yali yabategereza bulungi yababonanga engeri gye beebisaamu enkwedaabwe edo ne bali tuvunaana olw'enkwe daabwe abita wano amala okubita wano ate bamubona kukutira eno koye nti omutuufu ababonga mufu nakuba ife twabisirikira abo baganda baife baba kati mwe mwasirika ekintu ekyo mukimanyi nti omuganda alina amagezi yoli omufu kubanga omufu oyo talijja kwida kulya mu lukwe tasobola ayo no iwe ukali wanoti ngere bakwetolola kugamba akuyisa wano ngana wali ayisizawo mulala nga ogenda okufuluma woti nga bakulira esebe kintu ekyo kiwulidde ekyo ti omuganda oli musajja muganda ndi musajja muganda naye kintu ekyo kiwulidde nti mutegeera nga omuntu omuganda ategeera alina okuba nga omufu oyo maiti yebe kugamba yetegeera ekintu ekyo kyogera akizibu teri muganda mufu mugezi omuganda alina kusigala nga mulamu ate nga mugezi era bw'oba wetegereza obulungi kizibu nti bwe tuba tutegese lugendo ne bumusoga ne bamugamba nti awo toyitawo omuganda awulira mangu ama nti awo bagambye sikola ki era n'okyusa ekkubo naye omusoga engeri gyali nti alwawo okutegeera era weesiŋŋaana ng'ayise mu kkubo eryo lwebakoze eki lyebamuganya okuyitamu kati weesiŋŋaana ng'omusoga afudde olw'ensonga nti alwawo okutegeera amagezi ge gadi oluvannyuma alowooza obudde bugenze
kagamba kirigera omuganda akyali mugezi naye ng'ekintu ekyo kyaliwo bayogera nti omuganda omutuufu omuganda yategera yalina okuba nga mayiti ekyo kyaliwo ekyo kizibu tekyaliwo kati bwe bakitolawe bakitolawe kyaife ekyana n'etaano kyaliwo ffe ekyana mu etaano kagamba naawe wennyini nnyini osobola okulaba omusajja nga mukulu mbutuufu natuuka eji ekola ki ekigirogana naye mbutuufu abasoga awo 45 okugenda waggulu none weyamubaliwonera omusadde yabakuba nti alina kuba mufuwali era yena yababona yabona nti omuganda omutuufu ategere alina kuba mayiti ekyo nkiwakanyiza ddala bibakuba mbwe abasoga kati oidiife abasoga tubagezi ino kati obugezi bwaife ate baidda babufuula mu bino baidda bakambwe ffe tulina empwitu mbwe omusoga alina emputu naye kati omuntu okugamba nti nze nina empwitu nga nze ndikulwanirira kyange ate mba ntya n'empwitu iwedde onkuba otya empwitu then mama omugiyita mbu emputu naye empwitu nti kati omuntu nze wemba nga ndi ku kituufu ninkiremera ku imwe gye mweta empwitu owulira ndowooza olulimi engeri enjogera okiwulira mbugunda alina empwitu aye nga nze wakati omusaadde aida akyakwemba akubingi n'enjogera yokka ekulaga kugamba n'enjogera ekulaga omuganda ayogera bulungi kugamba owulira nga olulimi naluserera bulungi wesiŋŋaana nga n'omulugwala ategedde naye kugamba ono ne bwayogera omuntu alwawo okutegera lw'ensonga nti n'amagezi bagala kutegera ebintu byabwe byetaagisa kusabira nimwe abeetaaga osabira kati lwaki abaganda babasosola nnyo anti ekyo nkaibo bagema kigemi tuli ku program abaganda kire bakigema bugemi nga omuntu onokera naye ngo naawe kimanyi nti abaganda bonkidi bulungi bo tibatwenda batusosola aye nga tebatusosola mu butamana lwaki nti ife nkukobye nti endawulo y'omuganda n'omusoga nze nga nze tikibonawo kyenkukobye nti nze wembanga ndi kuva ewaife oba nviire idinda oba nviire iganga oba nviire bugiyo oba nviire kamuli oba namutumba oba nviire lubuga nindidde Kampala wano oba Mukono oba Masaka oba ezira wendi kujja kubaawo mbu ate muna oluganda ate kati ndege oluganda no ndwidi naturally nti n'omuganda wayogera kino I understand aye kati oyo gwobona oyo n'omutolano n'omutwala iganga alijja kutawanya kizibu kutawanya nze munnaso konko teri musoga akulidde busoga amanyi luganda wuyo nze kyemusiba teri musoga akulidde busoga najja wano amanyi oluganda andi kati oyo yajja wano nani yalunjigiriza era azze tumuyigiriza oluganda nga akola ki ajja alukopa tovola banga wesiŋŋaana nga era terubakkiriya ekyo kyo kati ye kati kale ffe katuyikirize nti ye ife oluganda tilutegeera ye atwogerera olusoga siyinza kwesembera lusoga kubanga olw'ensonga nti siri musoga ate era sirwagala omanyi ekintu oba tokyagala tosobola nakuba nti ogezako ladde okigegenya ekyo kyabakuumiraawo mu busiru befulambu bo bamalayo kuwemba nti nedda sebo ife olusoga tulwidi oluganda tulwidi twayogera oluzungu twaida twayogera eyo n'ennimi eryali tulaine ng'abanole ng'abasamya ng'abana abagwere abalamuki edeni aye kati omuganda aidi olulimi era wabafire ku muluzungu abaganda ennimi bazimanyi kati yogeramu olusoga lwosiyinza kulwesembereza ennimi ze nandyagadde okuyiga naye olusoga kati nnimi mmeka z'omanyi nze nyinza okwogerayo nga 6 naye ze sijja kwogera olwaleero subira omuwulira alimba ife nze nkukobya olusoga ezira musoga bulijja olusoga sirwagala ono agambye nti tasobola kukkiriza omwana we okufumbirwa omusajja nga musoga nti wakuba temutegeera naye ekintu ekyo gw'okyogerako ki awo butategeera butategeera kubanga omuntu ategeera omuntu okutegeerako omuntu ezirawo okupimira ozirawo otandika okupimira kubanga lwaki nkukoba nti ozirawo okupimira nti osobola okutoola wano omwana goli kukoba oti oyo muganda nze wange musoga baba mu isomero liti
owange yasinga omuganda kubona bona ani abo musiru ono kizibu lwaki ate ng'ate muganda kizibu lwaki abanga ate okiwulidde kiteekyo agambye nti omwana we n'owwo basome mu ssomero limu kirasi emu tekisoboka ne babeera ng'owange n'akulembera owe n'akwata ani abo musiru omusoga eva atasobola kukulembera kati oyo mubuuze kadaaga ekifo kyalimu bamuwa kiwe nti lwokubanga bamusaasira nti abasoga munaye tetutegeera katumale gamuwa mukyala kadaaga sijja kumwogerako nnyo naye ayinza okukeera ku makyanga ekifuba kimuwa katugende empola wano mu uganda kiri kulikodi abasoga teri abasinze kusoma mateeka ekyo kiri kulikodi ate twayise nawo tukali tuyingiddemu ne mu busawo mubalina abaganda tebajja kuddamu banjoga abaganda bo bali badde bajja ne batwebuuzaako abalungi abatulaba ebigambo by'abaama mubirabye katugendeko katono mu bulango bwa bakama waffe era tukomewo n'abaama bano era nga batusibula katugendeko ku bulango katono tukomewo nabo twabuzeko ebintu bitonotono deni tweyongereyo. Okay, mukuluke eyo nnyo mu bulambo bwa bakama waffe abalungi abakyekuumidde ku ABS TV ndoza mubadde mu budde by'abaama abo wakati w'omwami omusoga n'omwami omuganda. Waliwo kyembadde nja tukyagenda maaso nabo nga tukyamanya lwaki beesosora lwaki omusoga n'omuganda beesosora beevuma simanyi oli ategera ku myaka 45 simanyi bali mbu bankwe babbi simanyi ki naye ngenda babuuza mirimu ki omusoga gye bumanyi kunoga nti omusoga ye bo bamanyikirwa nga bakola kintu bwe kiti oba omuganda ye bw'aba muganda ye emirimu gyabwe gyeno kantandike ku mwami omusoga mirimu ki gy'omanyi abaganda gye bakola mirimu ki katunga omuganda tya ba abaganda bo emirimu egyabwe nsuubira bo we babakyala bo batwala ya bwibi omulimu gyabwe gwa bubbi bwe mulimu kubanga ye omuganda ye muntu wadiru kwiba kuba n'omuntu azira mulimu gwa nkalakaye waka nti wano nti nze wano wowe oyinza omwagana nti yesibiira awo aye mukobe kubala ddiiru okubala ddiiru awo muzibu ino so omulimu gwabwe gwe bakugwikemu gwa bwibi kugamba tebalina mulimu oguli awo gwa bwibi we musomere busomere eddiiru nti wano wali wakabaluka nti ono tuli kwenda tukole tuti awo oba omazi aye omukobe tutije tukole kuba kati emirimu egisinga nti bo baidimbu bo baamalayo buli mirimu banooma kati wakwagana ng'obanaba kuba chapati nti mwabasoga mu kuba chapati kati abasoga bakuba chapati lwaki tebakuba ku nti abasoga mu mulimu makooti muliyo bangi balooya bangi mu makooti abalamuzi abasoga kyogamba abaganda tebaliyo anti kati abaganda era abaliyo nabo abatontono aye nga kiri ku likodi wano mu Uganda nzira kinyinza kukoba nti oyinza ojja ku kooti yona ni wonoje eggulu wedakwagana nayo omusoga aye we bano baleeta ino baleeta chapati badikuba basoga era badidi aye ni mu mateeka wano kiri ku likodi mu Uganda nti woba ng'ogire mu kooti dona nzawe njani nendogera olusoga nitamwaganawo ezirayo oba njire Masaka oba njire Arua oba njire Gulu oba njire wanze kasantandika lusoga tokamusoma mateeka naye bagamba temutegeera ati bo balowooza kyenkwe nti bo waliwo atupereza ka message yo nangamba ati gamba omusogo oyo nti talina mugezi musiru nti kati yagapimiire ga tomona nti ekyenkukobye nti agapimiire wawaigeri omuntu okugogera ekintu ng'akyogera just obukyayi naniike nti gundo ya nze yo timwenda aye ng'omubuuza ensonga omanyi otya omuganda mwibi anti kati omuganda wentegeera nti mwibi enkukobye embeera y'abasoga n'omuganda nti omuganda w'omukoba oti tujje tukole awo goba tukukola mulimu balijja kumpa sente imeke yetasobola kugenda kusoma atenda buli mulimu buno bwa bu sente ayenda mirimu wakiri mukoba oti mwana tujje tuli kujja kuiba wale miliyoni 2 tugende tubbe akokoba ati tobako gundi gwokobera atoyinza ino okusookayo sebo okiwulidde gwe kati mulimu kijomanyi kubasoka omwami oyo jamwe jakubba omwami oyo omusoga alimba nnyo omuganda Katonda yamutonda n'amumalirako amagezi gonna n'agawa musajja mugezi naye omusoga ku nsi ya Mukama tayagala muntu mugezi yamuyita mubbi kuba omuganda musajja mukozi ekitegeeza kibayisa obubbi lwakuba muri bagezi wano
omusoga ye bwalaba omuganda nga mugezi kati oyo musuma naye obugezigezi bw'omuganda bwe mufuula okuba nti muki mubbi ate omuganda mukozi ate omuganda mu mirimu bw'ogenda okutunuulira emirimu egikolebwa ku 199 baganda be bagiyimiriddemu kasooke mumalirize nti bw'ogenda okutunuulira ku ggwanga lino ery'abasoga emirimu gyabwe otomatikali gimanyiddwa wano mu ggwanga beexpert mukuba capati kubanga ne bwoba oyingira buyingizi oyingira ebusoga bwoti akabonero akakwaniriza bakubawo capati nene eringa akabonero olaba fana mu Buganda tuyina ebiraga nti kati oyingidde e Buganda naye bw'oba oyingira ebusoga capati mwana taata capati era wano ne mu Kampala wano teri abasinga kuba capati abali eyo bakimanyi kizibu kya kutambula midaala 3 gye kuba capati nga tekuli basoga bawera 3 naye osingana nga temuli baganda kuba ekyo si mirimu gyabwe emirimu ejaffe tosoma ate omuganda okumanya nti wanjawulo omuganda mirimu mingi gyatenyigiramu lwa nsonga nti ayina emirimu gy'alina okukola mirimu kye takola bwamuganda tasula bagambye tumanyi lwaki temukola bwa security nti muyina enkwe nti oyinza okuteeka ku geti wali ate gwe nomala ate gwe muntu omu agenda okundyamu enku oliddeko nze kitange yali musajja mugagga era yali musajja mulimi naye nga mulimi wa mwanyi weeyise na mulangira oli mulangira ndi mulangira musajja wa kabaka naye omusoga taata ajja nyina nafuna omusajja omusoga okukuuma esitowa ye mwanyi naye omusoga ffe twali bato naye taata atunyumiza olugero olwo omusoga yayeekubaana ne basoga banne ne bajja ne bamenya sitoowa omusoga owo yali akuba ne bamusiba emigwa ne batikka emwanyi zonna ne bakola ki ne bazitwala taata agenda okera ku makya nga omusoga ali ku migwa akabonero akalaga nti ababbi bazze ne bamusiba emigwa ne batwala ebintu abo abasoga tebalina bugezi kubanga ate kyakisiru nti omusoga entegeera ye ekyo kyali tekikola yalikoze atya yandibadde nga abakiri agezaako okutuukiriza omulimu ogwamuweebwa ate kati wamatwire wano okibone nti bo bano bwe batuuka we babonera nti ono amusinga mu kino ate nga beekuba endobo atayenda ate omusinge nakyusa kizibu bayendeza era yensonga lwaki kegamba begobako abasoga naye gwe oyinza okuwa omwana wo omuganda n'amuwasa nga owulidde engeri gy'abasosolamu kati omwana kati webituuse kati olaba nti omwana kati wange wabanga aze nangamba nti agenda n'omuganda kati wabanga wano omuganda wange kiba kirobye kuba kati ye naturally mulejoye naturally azira magezi kizibu azira kati gwe tosobola kati ye tisobola mpo owundi ayoyombe kizibu awo be kisoboka era n'omwana naye agamba nti naye omwana we okumuwaga omuganda era nange simwagala kubanga abo kubanga yakidi nti ye akidi nti ye already omusoga nti musibu ate ekifu musoga ye mufu kati ye n'abali eyo bakimanyi musoga ye mufu anti olina okuba ng'okitwala butwale eriyo ebintu ebyo byenke nti abantu bakulamye mwedi wetwali nga tukasomanga eriyo ebintu byetwasomanga nga ojja wagemya kigemye aye nga niwe bakubuuza ino nolabwe kitegeeza nga toijaye nga widi nti ansa neeyo kati ne bano bali kugulamu waka bo babikulamu waka ekyo kati nze mubuuziza yankubiri lwapimira omuntu ategeera n'atategeera nakikubuuliriddewo nti omuntu bw'abanga atategeera oba okolagana naye n'omuganda nti owaayi enkya tugenda kukeera
ebiseera ebisinga ajja saawa 8 wagambye ku saawa 2 oyo aba ategeera kati otegedde owulira ensonga nno gyawadde nga waneeno nze wemba nga sikulimbye teri muntu asinga butakwata budde nga musoga kizibu kuba kati ffe abasoga omusoga nomala oŋŋamba nti saawa 12 nzija nkolaganye nabo onoonya munoonya kati ye bw'aba musoga nga mwakoze ddiini naye kizibu nnyo okumufuna ku time y'ebibye kugamba obwongo bwe adi baba nabadde nabyerabidde alimba kati olibona ebyo kyekyo kyengukobye nti ye aideyo ekyamuba bube muki mu bwongo okutolaku nga erebeire diiru ya sente yadde yakati tuli kwida ku 12 aye ng'akidi nti ku 12 ye ali kwidira iwe ojja okutuuka ku 12 nga ye abibisiizaawo sebo ngwe kiri tubaidi ojo n'ebizo okay abalungi tugenda kukwata ku masimu katono tugenda kukwata ku masimu abantu tuule kye bateesa wakati w'omwami omusoga amu n'omwami omuganda bo nga mmwe abantu abatulaba essaawa zino kiki kye mwogerako ndowooza muwulidde ebigambo by'abaami bano bo gye boogera tugenda kukwata musemu alo halo hello 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 yongeza ku ddoboozi mukwano awo yagenze mmadde mukyatu allo hello hello yes nyabo hallo kuwulira mukwano yongeza ku ddoboozi mukwano kiki ogamba omukazi omuganda akyalimu patient life ali mu kulamu ake tatisiziraisiwagawaga akatono olaba ono omusega gyayogera olaba nti noliyetawazinalisiziraisi omuntu aba akyalowoleza mu mbeera ebita abatonga bategeera mwana mweta nga yasobola kuwa naye omusoga akulagira nti yotawazinolyatambula namulenge yakula n'omwana w'omusoga naye atunga katasobola naye kalinowokinula kyakati ekizibakuta kuba abalenzi abawalabu batusire ekimeeza ate baletere ekitalo n'ekyakati sobola abasoga bakimanyi si kugamba nti gwe mulimi gyabwe just lwakuba abantu batuke naye kati omuganda mutalina namugwankalakaliira yagasa akimanyimanya mugongo abasoga abasiru naye otunulira ddala ddala gende musiru wotulera munjogeraye nawolago analyzingana magistiyani olangaye musiru kati gwe kiki kyoyogera ku baganda nti kuno omulemu gwe tuliku tuve ebyokugulaminga obukulaminga alina kuba musoga akubye essimu tayinza kuba kusaidi ate ni bw'abanga abaire musoga era kitegere ekituufu hello 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 aha aha abaganda be bakafulu kati yole kikikukobye bagemya bugemye kigemi nekikukobye singa tubaire nga tuli kumpaka nze bagirira myaka 10 Uganda ajja kusigala nga ali waggulu wa musoga ekyo kyu hello 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 ali kusi hello wanji sebo hello sebo kuwulira bulungi
owulidde hallo ntiriwe hallo hello sebo kuwulira sebo elo nkuwulira nkuwulira sebo hallo kale sebo naawe lwaki elo gw'oli muganda oli musoga oli ki kyembuuzaako sikuwulira bulungi tulina meya musajja muganda minisita musajja mukazi muganda tulina dalekita wa kampala mukazi muganda amyuka minisita muganda naye berumaluma okweza okukazi omwali yamumerukwe kyokka nga bonna baganda era twakina gali mu maaso kampala eriwala naye bali mugwevuma oba si muganda mugwevuka alina okukweza okwezako ekirala okyokimula wano abazze bajja mu kuzigafu abazze bajja mu gwanga yafuwa n'olukwe agalina okutambuliriza namuteeka emmeemo ya uganda yagenda okubakabakawananguze kugenda ebweru amuwe omutwa yamukati muganda abaleeta amini wano nga bamutumye kwete baganda buli kimu kugamba n'okamuke bannange uganda twaba naawe kati ekitege g'oli muganda g'oli muganda sebo oli wafumbe webale nyo webaendera sebo dozo kiwulidde oli musajja muganda naye agambye nti ono obusoga kyayogera naye omuganda yakulira ebusoga kati wamma tugire tuti wetwira kwenyuma wano abaganda lwaki nkukoma tinabasinga n'okuba n'enkwe bene nabebonyabonya abantu bo bonna bona baleeta obote emengo kyakwata amasimu webaleeta obote emengo hello sebo oyagenza baleeta obote kati webaleeta obote balekawo okuwagira owaabwe omuganda ayida okubaleetera ebintu abaterekeza ebintu byabwe bajja n'omuntu gwe bataidiini gyava amaziga gonna gebalira wano lwakuba abantu abo singa bali bayirisembeyiza owaabwe omuganda beni kiwanuka nibamusembeza nibamuwayo embukodi ono walubaga ono wagundi oyo mwami avaako alina okubanga si muganda omutuufu ayinza okwesiŋŋaana nga ali eno n'eno nsubiro kiwe ye buli amuwakanyamu oyo taba muganda omuganda abatategeera omuganda yaliwo yasembeza buli ggwanga agambye ekintu kya capati nti lwakuba abasembedde abawarabu abantu abalya ezicapati bweyensonga ebiseera ebisinga lwaki ffe tetuzikuba lwa nsonga emirimu girina bannannyini gyo anti mweje mwene giriwa yatulage jawe giriwa boba girina giriwa ejawe tugenda kusibula ku bantu abatulaba olwaleero nga twogera ebigambo byaffe ebisembayo era ogenda kusibula ku bantu era nga twogera ebisembayo nga mbabuuza nti eyo gye muli ebweru ekintu ky'obusosoze ntoza mwena mukirabye nti bwekisale ekirungi mu bantu kati ngaotusibula ku bigambo bye bitono nnyo ngaotumirako ku bantu nga babiri tube nga tuvaano naawe osibuleko ku bantu batono naye mwena abaddeyo nga mutulaba abasoga mwena batano baca bazinga afuvuwe mbalamwisa ino
ayenga omulamu agwonga mugubwine nti bo banaife banabaganda bo batiwe balowooza ayenga ekitufu mukidi era omuntu yena ali ku .com akitegeera omusoga tuli ku level ya wala ino kuba tusomye mateeka basawo ki so nti ekintu ky'obusosoze kino abaganda bali beyebakyirako bayina batwebuuza kubanga ife nifa abantu abasinga okuba abetowaze nifa abantu abasinga okuba n'amazima kubanza oyinza okunteresa n'ekintu kyo wamala n'omwaka wedda wakyaga naye omuganda oyinza okimuteresa kati kusaba 12 yakuba ati atoba kigire kitya kale n'olwekyo ntumira ku bantu bange tumirako madamu wange awo Jase Lusaze n'abali Lusaze mwena mwena abandaba abasoga mwena mwena Jemuli Julius Edinda awo Bukiri mama mubanga mumbwine balamuyisa mwena mubeye bulungi kyumafunguwe okay so ojo nagamye ati oyinza omuteresa ekintu kyo nakitereka naye bwa kuteresa basanga wakibba tikimala nasa yebo kyakukibba kale nga tusemba era nga yogera ko go mulama wayogedeko nga bosibula ko Omuganda nja kusigala nga ndi waggulu ngangamba omuganda ye akyali mwawufu naye nga kituufu oyinza okubba ekintu kya muntu kizibu kyakubba kintu kya muntu abo nabo nga bo bagambye nti bakwata kikwate nti balema okubanga nga bategera abantu abayina amazima kale omuganda yenna ali eyo batumidde nnyo nja kutumirako omukyala wange yawo Nakasozi Buddo mukyala Rachel Nanyondo anzalira abaana mutabani wange Colin Luswata na Kibinge Joero ne mama anzala omukyala ow'Olugave Joyce Namakula nti nkutumidde nnyo nsigadde ni musajja wa Kabaka mubeere bulungi okay abalungi abatulandoza mwadde muwulidde ebigambo bya abamu byogedde ngera tubadde tuli ku program obusosoze nga nange ngenda basibulira wano kubanga mukimanyi bulungi nti time egenze tebadde mulala okujjako Kabasinga Magspears nga bwe mbagamba nti omuntu antungira ku ngoye teri mulala kujjako Mama Flora awo ku kibloka awo Enansana nga atumira mwena abadde batulaba family zange zonna nga atumira abapresenta bannange bwena kati nga ngamba abantu bonna tuli mu buwanguzi twayiseemu akalulu k'e Rwanda President Paul Kagame yawangudde ekigalo ndoza ngambye nti tutumira abantu bonna ndoza mukalaba ne invitation yaffe tugenda kusinkanira wali era nga tujaguza tucelebratinga obuwanguzi bwe twafunye babayise mwena namwe mbayise mwena ku kamera mbadde ne Abdala Musoke era mu control mbadde ne King Swayze ne Ligantale nga teri mulala era nga bwe mbagamba kujja kwa Kabasinga Magspears ngera nga mbagamba on Saturday eddako tugenda baletera abalala nga tukyali ku mulamu ogwo gw'obusosoze kati tuli mu Uganda nga bwe nabagamba kati tuli mu Uganda tumaze nga tubalaga bye Rwanda naye kati tuli mu Uganda era tujja baletera abanyankole abayima abatoro buli kimu tukyogereko lwaki basosolangana nga bwe muwidde wakati w'Omuganda n'Omusoga era tujja kuleta n'amawanga ag'enjawulo buli omuntu muleeti lwaki bakyogereko era nga mbagamba olunaku lw'enkya tuyinamirako service wano ku Christian Revival Church wano ewa Musumba Pastor Iga abizaayo byonna gye byava kasita otuukayo butuusi amafuta gakwambala era n'osumulukuka n'ofuna ekyamagero buli mulwadde yena omuleete tujja kuba tuli wano ekawala mu church mwena mbagala nnyo batumidde mwena program egenda kuddako ya munange ensasage era temusubwa tokyusa remote yo ebirungi bikyaliyo ku ABS TV era oluva wano tugenda mu celebratinga obuwanguzi bw'omukulembeze waffe nti nga twebaza Mukama nti twalonze bulungi nga tewali buvuyo era obako bulala bwesembayo babowaleza omukulu owaffe era Pastor Agustine nga bamwebaza nnyo nti aleese omulamu gw'obusosoze era ne programu zaabwe n'amawulire g'abaana ge mwayita nti katukyuseemu era nga bagamba nti ekyo kyakola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala abadde abatula bano ku ABS TV tujja kuddamu olw'omukaaga oluddako Mukama abankumire